kumi mu musanvu akatonyeze mwenda Parva Africa Radio ekkulu eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye musinzira okubeera nti mutwegasseeko abali mu ggwanga erya Uganda nammwe abali ebweru w'eggwanga Uganda muyitira ku www.palfmuganda.com palfmuganda.com. yes kosana wali ku mukutu ogwa TikTok tuli ku Palfm News, YouTube channel tuli ku Palfm News no semugo omuntu abudde. YouTube channel tuli ku Palfm News, then TikTok tuli ku Palfm Radio. Mwebale nnyo mwebali eddala kosane ku Palfm Dawa nayo YouTube channel sobola okugenda kuno bango tufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nteekateeka ya nsiitaano ya mumanyi 2025 leero ng'ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogwa Ramadan omwaka 1446 ate ennaku z'omwezi ziri mukaaga era mwezi gwa kusatu mwaka gwa 2025. Ensiitaano y'omumanyi ettuusibwako bannaffe bangi nnyo abagivujjiridde ensimbi okulaba nti waakiri egenda mu maaso. Century Properties bategesi ba bibuga by'abamupuna tuba tutambula nabo bakugamba nti gwe wenayagala ettaka ery'ebbeeyi esookerwako okuvira ddala ku kakadde kamu n'okudda waggulu oba osobola okufuna poloti ng'oyitidde mu ba Century Properties and Real Estate Limited. Bano bakugamba nti kyogenda okukola kyangu nnyo bakyalireko ku offices zaabwe ezibunye eggwanga lyonna. Balina offices e Nansana, balina office e Seeta, balina office e Sonde, balina office wali e Busega ku Masaka Road osobola okugendawo opposite ne Happy Boys bagamba wogenda okusanga office zaabwe. Oba osobola okubafuna ku ssimu eri 0700 65 86 10 0700 65 86 10 beba Century Properties and Real Estate Limited bategesi ba bibuga by'abamufuna mpola. Twahira online school nabo webali mu nteekateeka y'ensiitaano bakugamba bano bakusomesa Qur'an ey'ekitiibwa. Ogenda kubeera nti oyongera okuyiga eddiini y'obusiraamu nga osinziira ku mutimbagano bakusomeseza ku mikutu egy'enjawulo okuli WhatsApp, Zoom kw'ossa ne Skype. Twahira online school bakugamba gwe wena ayagala okubeera nti oyiga okusoma ekitabo kya Allah beera nti obettanira bagenda kusomesa bulungi ddala. Bagenda kuwa omusomesa owo ku bubwo yagenda okusomesa ate ogenda kusomera mu budde bw'oyagala gwe bw'oli free obeere nti ogenda ku mutimbagano osome. Kakati bagamba baaniriza emyaka gyonna oli muto oli mukulu oli mukadde genda osome ng'osomera ku mutimbagano. Bagenda kusomesa okubya ddala ku Yasaruna kw'ossa ne Arabic language ne Swala bw'oba togimanyi basobola okuyambirako ddala ate nga bakuwa ne certificate nga omaliriza okusoma. Genda weewandiise kati oba bakubire ku namba oba osindike WhatsApp message ku 0708 38 46 04 07 08 38 46 04 oba ku 0773 19 44 82 oba ogende odownloading application yaabwe ku Google Play Store bagiyita Twahira app. Genda oginoonye ku Google Play ojja kubeera nti ogifuna bulungi ddala. Tropical Bank webali nabo bakugamba nti balina Tropi Hijja account. Oyagala genda kukola mikolo gya hijja na umura osobola okutandika okuterekako ssente zo mpola paka bw'otuukiriza ekiruubirirwa kyo ate ekyokutuukako ku nnyumba ya Allah. Tropical Bank agenda ku branches zaabwe zonna obeere nti oggulawo Tropi Hijja account ate akasente okaterekeko paka bw'otuukiriza kyoyagala. Ntake Bakery bano bakolera migaati emiwoomu ddala. Genda mu supermarket mu maduuka bagambe njagala mugaati gwa Ntake ataguyina omugamba sooka oggalewo genda ogula omugaati gwa Ntake oba ogusubule nze gwe neetaaga. Ojja kubeera nga naawe obadde kitundutundu ku nteekateeka eno ey'ensiitaano ng'owagidde Ntake Bakery. Harris International bakugamba balina ekyokunywa kye bayita Rock Boom energy drink. Genda okyefunire gwe wenna ng'osibulukuse amaanyi oli atolina bulungi nywa ekyokunywa ekya Rock Boom. Harris International nabo tuli nabo kw'ossa n'ebyokunywa ebirala bingi. Balina Ona Juice osobola okugenda n'omwefunira ku maduuka ne supermarket ez'enjawulo. Union Border
gwa boda wena nga oyagala okufuna ba customer bannaffe aba United Boda Riders Cooperative Union kye kibiina ekyobwegasa ekigatta ssako za boda mu Uganda yonna bakuleetedde application emanyiddwa nga Union App enekuyambako okufunira abasaabaze wonna wooli oli mu nnimiro mu dduuka mu office mu katale oba ku faamu yo genda ku Google Play Store ojeyo application eya Union App onyumirwe empeereza ey'omulembe. Bakugamba gomvuzi wa boda gwenda kusasula nusu kakaaga buli week bakuyira abasaabaze ate nga bakolagana ne kampuni ez'enjawulo ezituusa boda wano ez'ekika ekya Honda. Bakugamba bakolagana ne kampuni emanyiddwa nga Maka etuusa boda za Honda bakuyambako okufuna pichipichi eno ng'eri makubo matuufu. Weewale abakuyita akamyu ne kajja kamirente bakuwa boda naye nga akamyu kagenda ku mirente. Bagamba eyo vaayo genda muba United Boda Riders Cooperative Union ofune application eyo bagambe siina pichi bakufunire pichi ebintu bitambule bafune ku 0800 2800 25 0800 2800 25 oba ku 0200 9800 0200 9800 beba Union Boda. Nsambya Furniture Center bano bakuleetera bibajje eby'omulembe bakugamba genda ofune entebe oyagala ki oyagala sideboard oyagala bitande ebyakabi genda obirambuleko bayina showroom yaabwe ya mulembe wali eri Ensambya osobola okubirako ku manager Kikomeko Abdul ku namba eri 0752 16 67 0752 16 77 0752 16 77 ate ne MTN everywhere you go oyagala kuzuukusa abantu bakuddaako toyinaako airtime bakugamba nedda MTN ekiro osobola okuba amasimu ku ddakiika entono ddala ku ddakiika eziri ku bbeeyi entono ddala n'ozuukusa banno ate ez'empeera n'ozifuna ne babanga basobola okulya ddaaku mu kisiibo kino weekwate MTN everywhere you go. Pano yateredde dda ey'ensiitaano y'omumanyi nze omugabi Matobo Hood Munakyaddondo mu Mbejja Frida Maziwali ate ne Imaamu Ahmad Sulaiman Kyeyune omusiitaanya mu nteekateeka eno ey'ensiitaano y'omumanyi. Ngenda kusaba mu Mbejja Frida Mazzi tutolere ku salaamu n'oluvannyuma ate tutandike enteekateeka eno ne Imaamu amaze okweseetinga bulungi. Mu Mbejja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya bawuliza wa Pal FM kikomo musaba katonyeze mwenda n'abali ku www.palfmuganda.com abagala okulaba ensiitaano eno live nga tuli mu studios genda ku mutimbagano gwa YouTube onoonye Pal FM Dawa tubeera live ku Pal FM Dawa kwe tuli live olunaku lwaleero tulina abasiitaanyi bana nga banyagange baganjudde nze mu Mbejja Frida Fadde entalamule entalamule wetuli mu studio za Pal FM ensiitaano y'omumanyi aba sponsors baba kugambe tuweerera ddala bangi naye abantu baŋŋambire alina ebirabo byonna asobola obituleetera ayinza okuba alina ebitaliyayo ebyo ng'agamba bino njagala mbibawa naga bino abasiitaanyi banyirire atunoonyeewo abireeta bituwe okay tulina abasiitaanyi babiri bana okuli Abu Amal Hassan Muhammad Yiga barumanyogera dyatulawa yaga okuva ekizanyiro nero gyasinzidde okuva tulina Jadid Katende okuva e Kagoma netubeera ne Maweja Mahir okuva ku Nkoba Islamic netubeera ne Umar Kigondo okuva ku Salama Road. Okay katugende ewa Imaamu Ahmad Sulaiman Kyeyune atabeere nga atuwa ku salama. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabaraka wa ta'ala akyatukumidde wano ku mwaliro gw'ensi era nga ensonga kubanga akyatuleseewo okwongera kutereeza gye tulaga. Programu ya nsiitaano mwe tuli sina bigambo bingi nze kubanga nze sikwagana bigambo bingi. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba tuba tukyalina tukunywera ku ssimu ng'otulira salaamu ate etegeeza oba otusiibula kyati ensonga gy'obongambye ewedde saagala kulwa ku ssimu
kasita amala okugusa point ye ekyo kijja kukisobola assalamu alaikum oba ekyo tujja kulaba next week asagala budde bungi ku simu oyo ye imamu kyeyune mumumanyiire yenze yoyo ati wagamba okunyonyola nnyo tewetaaga kunyonyola mubamu okulimba aba alimba mubamu obulimba otandisiza okunyonyola ebyaffe tebireka kunyonyola nnyo kirya naye bamutaseka Buruhani Sentogo yasoboka ngamba nti ova mu kusiimu tuba tukyakwetaaga naye olwokuba siniya nemugaa nti nkitegedde kati basiniya bosimala gapakuka naye bajuniya ate okyangamba nja kusaba namba emu ajje ku muzindalo amannya gyavudde n'emirundi gyewaketaba mu nsi 5 najajoogere na buli mulundi okuma kumutendera ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إرينيا أبو عمار حسن محمد إيغا okuva ekizanyiro nambeemu naketaba mu nsi 5-10 la ilaha illallah toyosanga makulu nayosaamu omwaka gumu kati olwokuba nyingi tujja kuwulira buli omu gyewakasembayo okutuuka ku mutindo omunene ennyo wakoma ku mutendera ki namalira mu kifo kyakusatu ku finals yesebo yokka gyewakasembayo okuba nti wakola bulungi nnyo yesebo mwaka ki 2015 weba Champions League yaba tuddeku experience very experienced mufunza alinga Arsenal mu Champions League Arsenal gijje bintu bino singa oyogedde ku Liverpool number 2 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Jalid Katende okuva ku Najaha Infant and Primary School e Kagoma. Namba 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Mahir Mawejje okuva ku Nkoba Islamic. Namba 4. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shugondo Umar Salama Road. Waketaba mu abagambye ensitano noli budi buli yatabako mu nsitano ne kwogera emirundi Sebo gono murundi sebo emirundi 5 omutendera gwasembayo okukola obulungi wakumawa gwensambye okukola obulungi akwasa ekyakubiri 223 ku finals sebo ku Africana kati ababazanya champions kubanga yaba champion kubanga yatuka ku finals omulala yalimu wakuma ku mutendera ki wakazanya emeka Guno gwakubiri. ogwasuka Amanya Jalid Katende okuva e Kagoma. ogwasuka wakumawa Ogwasooka nakuma ku gwakubiri round 2. wayitamu n'ogenda ku mutendera Ku ogwokubiri mutendera ogwokubiri. oli mufumu jja oli muto kale kati namba 1 ajja atuwa omusaafu tugende oyo bannange basebo ne banyabo oyo azze ku muzindaalo yakayitaba mu nsita n'emirundi 10 kwagala kwenkana radio obukulu Genda maaso. naam ngenda kusoma Abu Ammar Hassan Muhammad Iga okuva ekizanyiro namba 1 ngenda kusoma mu suratul Baqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أحسن الله إليك. نمبر 2 amanya Jadid Katende okuva e Kagoma namba 2. Ogenda kusoma wa? Enda kusoma suratul Baqara mu suratul Baqara mu juzu eyokubiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جزاك الله خير. بارك الله فيك. amanya nze Mahir Mawejje okuva ku Nkoba Islamic. ماهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله فيك. Umar Hamid Chigondo namba nya Salama Road. Soma suratul Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. wetu tulabisemu kitabu Allah, kitabu kya Allah tabaraka wa taala, tujja kulinda obubonero okuva mu basazi. Number 1 Erinnya Abu Ammar Hassan Muhammad Yiga namba emu okuva ekizannyiro. Kale kakati ngeri ova ekizannyiro katusubire n'ebino tugenda kubizannyiramu. Ekibuzo ekisooka ng'ogyeko Hassan ne Hussein bazzukulu b'omukulu sallallahu alayhi wasallama, tuweeyo omuzzukulu mulala omu bamuyita Zainab binti Ali radiyallahu anha. bakuwa obubonero butaano. Barakallahu fiik. Bannaffe bali ku mpewo Naam. bayambe obabuulire erinnya ly'olutalo
owekitiibwa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yasembayo okulwana. erinnya ly'olutalo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwe yasembayo okulwana baali baluyita fathu makka. erinnya ly'olutalo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwe yasembayo okulwana baali baluyita fathu makka. Bamulonde namba 2 wali awo. Amannya Jadid Katende okuva e Kagoma. Olutalo olwo lwali ghazwatu Tabuuk. Mu bubonero bubiri. Namba 2 etavaayo. Amannya Jadid Katende okuva e Kagoma. Era ekibuzo kye kimu naawe ng'ogyeko Hassan, Hussein ne Zaina abo baali bazzukulu w'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twongere erinnya eddala ly'omuzzukulu mu bazzukulu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umaama. Umaama. Sagala kundeetera bizibu, yogera ansi eri fuulu bulungi, baleme kuleetera bizibu ate nkusala obubonero ate mbukuwe ate mbukumme biki byonna. Aliyu Zainul Abidin. Ati umama yani naye muzzukulu wa Nabbi. anti abantu tebabayitangayo batowe buto radiyallahu anhu. anti bagaa nti Abdullahi ibn Umaru oba Anas ibn Maliki bo tebatunza Umaama ibn Ali radiyallahu anhu. ngezezaako nnyo okunoonyeza ansa naye kati bamulonde. Namba meka? Namba mwaluwa. erinnya Abu Ammar Hassan Muhammad Iga okuva ekizanyiro namba 1 Ummu Kulthum binti Ali radiyallahu anha. Bakuwa obubonero. Wali mutatuswaza. Olazama. Unayo kyotugamba? Oganye gwani? Amannya Jadid Katende okuva e Kagoma. Namba 2. Abantu babulira olutalo Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yasooka okulwana. Ghazwatu Badr. Bakuwa obubonero. Naye gwe byonna ogenda kubigula nsonga egi toli steady. Mahima wejje okuva ku Nkoba. Ku Nkoba. Nkoba za Mbogo? Nkoba Islamic. Kawempe. Nkoba Islamic. Waliyo enkoba nyingi. Anedase kati waliyo Nkoba. Kale. Bano abali wano ku Radio Pale sawa zino abakuwuliriza baagala obabulira olutalo ng'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafiirwa abalwanyi 7. Ghazwatu Badr. Kale bamulonde. Oli namba meka? Namba 3. Namba 2 ajje. Namba 4. Namba 4. Namba 2 adawa nise naye. Umar Hamid Kigundu, Salama Road, yali ghazwatu Uhud. Uhudi wafiirwa ba generals. Olazama. Luteni 7. Tuli nani? Mahima wejje okuva ku Nkoba Islamic namba 3. Otidde. Osoke kuleko omulemu. Bo panikinze osokudda n'otulako wali wabbali. Twako wasibi bani bali bakone ku juice n'osoka kukakkana. Sikabuze ekikubi. Salatul khawfu bagiyita mu Luwarabu naye nga bagiyita esswala y'okutya. Salatul khawfu yali aliko mu lutalo ki? Ghazwatu Taif. Ani atwala namba 4?
Umar Hamid Kigondo kuva Salama Road namba 4 Salati al-Khawf yalaika mutalo baita ghazwatu dhati riqa'. Dhati riqa'. Ulazama tambula ne 2 sala tambula na 4 okujjako ngamba mu kuwanika mu kulonda okujjako nga tawanise olidde okujjako nga tawanise muliranye tulina ani ono Umar Hamid Kigondo Salama Road tubizanyiramu wedde olonda ebyabanno kati gujja bagidde tulina ani Umar Hamid Kigondo Salama Road. bano bakoze byayisemu nebigenda ku lupapula olulala bano bawuliriza babulira olutalo nga mu lutalo olwo nabbi sallallahu alaihi wasallama yafiirwa abalwanyi 15 yali ghazawatu Badr. akubonero butano lwaki ogamye Badiri Badiri olutalo lwasooka mu Busiraamu naye wetwafiirwa abalwanyi abatono mu Badiri anti bali 14 ni lwaki ogamye Badiri ansa ntuufu nenjala kumanya lwaki jimanyi naye ani amanyi ansa mu bubonero genda ku muzindaalo Abu Ammar Hassan Muhammad Yiga mu lutalo lw'e Badiri ekisookera ddala kitulina okumanya lwaki bagamba nti buli ennamba eno ezenga eri 15 nga teri lutalo lwonna lwe baalwana ne batta abasiraamu nga bali wansi w'ennamba esukka eno tebali bubonero amannya Jadid Katende okuva e Kagoma namba 2 mu lutalo olwo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga asaze malayika okuyamba ku basiraamu nedda ensonga eri emu abalwanyi bakigamba bafiirawo 14 naye ate ansi eri 15 waliwo yafuna ebisago n'atafiirawo n'afa n'aweza 15 ate bwe mbyogedde Abu Ammar najjuza n'omutunulira nga tomumala nawo mpo kyokkola obubonero oli mu kutolotoomereyo ebbali Umar Hamid Kigondo Salama Road. Bana abali ku radio babuulira omwazinyi nabbi gwe yalondera ku masjidi y'e Makka sallallahu alaihi wasallam. Saba kwanzira mu kibuuzo. Makka ku masjidi yayo nabbi yalonderayo omwazinyi nga bulaba Bilali weno Madina. Ne Makka waliyo omwana mulenzi gwe yalonderayo nga yakolobya okuyita abasaaze ng'esswala etuuse. Mannya gokka ge baagala, sibagala bintu bingi. Bamuyitanga Abu Mahdhura. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Mannya go gamanyi gennyini gali. N'ekyo kikwesa obubonero tewali buzibu totya. Niyo okujuzanga. Kubanga tata Mahdhura oina golisi bamutanga Abu Mahdhura radiyallahu anhu sijja kogera gali gayinza okujja mu bibuuzo Abu Mahdhura ye Bilali w'e Makka nabbi gwe yalonderayo naye tiyamanyikwa nnyo mwana tu nadala kufe bandaba mipiira kujja kabeera mu bitabo by'eddiini bamumanyi naye abalabi b'emipiira tebamanyi Abu Mahdhura radiyallahu ate nga yali musajja oli amumanyi ani kuzo ani agambye teogera Arsenal wano woli oba yamukola kisimanyi ndowooza boogere Liverpool katufune obubonero wano obwavudde mu kitabo kya Allah tabaraka wa taala. Yes. Namba emu yafunye obubonero 7 ne namba 2 ne namba 3 namba 4 nafuna 8 basi baganye bonna okujja ku namba 4 yafunye obubonero 8. Kokula eri omuntu wa bulijjo 17.9 Part of Africa Radio tukyali mu nsi 5 y'omumanyi omwaka 2025 katono nnyo tukomawo tufune ate round esooka bwekyayimiridde oli wakati mu nsi 5 y'omumanyi ensi 5 y'omumanyi ewagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. ensi 5 y'omumanyi
Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise nakuseka weka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandiisa. Kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki. Gwe twotegedde. Nze siri kubya mu bya dunia. Nze nzirayo kola hijja. Kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku buli muntu. N'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate tusebeekaanya. Ate ng'ebyendya, ebyensula, obujjanjabi byonna birungi. Kati nno gw'ayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba Shopping Arcade okuliraana Masigidi Magoba opposite ne paaka enkadde. Oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772 oba eyamwali mu Mayambala 0701 ne Dokita Kuzayima ku 0758 oba eyaseeka Nassa 0759583519. Okuwa ekiri ku mutindo nga kikuwa eddembe ate nga kijja mu ssente zo gwe mubala oguzimbye City Oil okumala ebbanga lya myaka 10 era y'ensonga lwaki tukuwa ekisinga. Kati okukola saviisi ku mmotoka yo kyafuuse kyangu nnyo. Ttiimu ey'abakugu eri ku City Oil egenda kuyambako okulonda ekisinga eri ekidduka kyo. Tukuyambako okebera oyiro w'emmotoka yo kw'ossa n'okozesa tekinologiya ow'ekikugu okebera air conditioning kw'ossa n'okukola refilling. Kyalira ettabi lya City Oil eri kuli okumpi leero bakuyambeko okebera emmotoka yo ku bwereere. Ku City Oil manya emmotoka yo. Finance Trust Agent Banking kati weeri ku lulwo. Obadde okimanyi nti osobola okuggulawo Finance Trust Bank account nga togenze mu banka. Kikolerawo wennyine ku Finance Trust Bank Agent akulinaanye era osobola okukola byonna bye weetaaga mu banka. Finance Trust Bank Agent oyo akulinaanye akolera ddala bulungi nga banka yennyini. Oyagala kutereka ssente oba kuggyayo ng'okozesa kaadi, kusasula mazzi, masannyalaze, school fees oba kuseetinga akawunti yo. Finance Trust Bank byonna ebikozeeko. Kati tolwawo gulawo akawunti ng'okozesa Finance Trust Bank Agent olwaleero. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba etali ya kusasulira 0800 220 500. Finance Trust Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi. Ensitaano y'obumanyi ewagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. Ensitaano y'obumanyi. Kokola lyo muntu wa bulijjo 107.9 Part of Africa Radio. Ensitaano y'obumanyi 2025. Tukyagenda maaso n'okubeera nti tutambulira dda round esooka ewedde. Buli omu afunye ebibuuzo bye era tugenda kugenda ew'omuwandiisi atubuulira ate olusiitaana luno nga bwe luyimiridde. Yes. Okay. Atulina abasiitanyi bali bana okuli Abu Ammar Hassan Muhammad Iga okuva ekizanyiro. Tulinako Jadid Katende okuva e Kagoma mu kifo ekyokubiri. Tubeerako Maweje Mahil okuva ku Nkoba Islamic mu kifo ekyokusatu. Ne tubeera ne Umar Kigundu okuva ku Salama Road mu kifo ekyokuna. Abu Ammar Hassan Muhammad Iga mu Qur'an afunye obubonero 7. Ebibuuzo bye 2 atusseko kimu nalondayo omulundi gumu. Nabeera nga alina obubonero 14. Jadid Katende okuva e Kagoma mu kifo ekyokubiri alina mu Qur'an obubonero 7. Ebibuuzo 2 atusseko kimu nalondayo omulundi gumu. Nabeera nga naye alina obubonero 14. Maweje Mahil okuva ku Nkoba Islamic mu Qur'an yafunye obubonero 7. Ebibuuzo bye 2 biganye nabeera nga alina obubonero 7. Umaro Kigundu okuva ku Salama Road mu Qur'an yafunye obubonero 8. Ebibuuzo bye 2 byombi abiyise nalonda emirundi 2. Nabeera nga alina obubonero 22. Nziramu Abu Amal Hassan Muhammad Iga alina obubonero 14. Jadid Katende okuva e Kagoma alina obubonero 14. Maweje Mahil okuva ku Nkoba Islamic alina obubonero 7. Ne Umaro Kigundu okuva ku Salama Road alina obubonero 22. Bampe number 1.
nambe mujangu ku muzindalo tugenze mu lukontana olusembayo basibo basi tukubiriza abaana bagenda okwetaba mu nsitaano abazannya bakyajja n'abasubira okwewandiisa nti besikale ensitaano y'omwaka guno yatambulidde nnyo mu siira ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne tareekhe ebyafaayo by'obusiraamu kati ejja kuwuliramu fikihi mutono kati ndi Abu Amaru yenkana ki kati ye kubanga yagwa muzaaluli wano ku Paaro ali mu top class ngamba emyaka giri 5 teganya muzaalira mu sitaana ate ompakanya na tuweeyo erinnya limu ery'olutalo nga owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda otuukawo balabe nga batidde nga teyalwana. Nsaba kunziiramu ku kibuuzo. Olutalo nabbi mwataalwanira balabe batya. Ghazwatul Khandaq. Erinnya ly'olutalo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwatwalwana nga abalabe badduka buddusi yali Ghazwatul Khandaq. Bamulonde Khandaq ekyali mu kita kya kusaaga. Amannya Jalil Katende okuva e Kagoma namba 2. Olutalo yali Fathu Makkah. Bamubonero webali mutatuswaza asebo ne banyabo olutalo lwa Fathu Makkah abantu batya tebalwana nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaleetera military army nesuko enamba nga nene ne bagawa ya kufakagana musajja ono kale tuli nani Abu Ammar Hassan era bakongedde olutalo olulala babulire olutalo lumu nga nabbi yalulwanira mulamanzaane olutalo olwo Ghazwatul Badri al-Kubra obonero bumuwe butaano webali mutatuswaza Mbera mwe kwesekasana yali mu wakati mu battlefield ali mu kulwana n'ife tuba tutudde mu ka SC kusante kanjo kya enyote ejja kweyongera nifanagana ng'ebyo tuli nani Amannya Jalil Katende okuva e Kagoma namba 2. Jadidi manyi kitegeeza No. Kitegeeza ki Ekipya kali ebibuuzo ebipya bibino Jadidi Katende okuva e Kagoma era ebibuuzo bikomyewo bye bimu tuweeyo erinnya ly'olutalo lumu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalwana abalabe batya kakati katule wano paka banaleta futaali tulimo omwana ganaleta futaali tubeere naye wano ng'omwana tuwakyalowooza ekibuuzo ekiri Jadid Ghazwatu Mu'ta bamulonde namba muka tobozizeewo kiganye Abu Ammar Hassan Muhammad Iga yali Ghazwat Sulhul Hudaybiyah okola ki gye batakola ki tebalwana bulijjo Sulhul Hudaybiyah lutalo Treaty of Hudaybiyah wasomako ku Islamu naam Hudaybiyah bateka mu battles wa treaty olutalo Abu Ammar nviira ku muzindalo waliwo omulala twala ati naye wadde wanise naye wadde wena ku suluhu Treaty of Hudaybiyah we basayiningira endagaano yayise waliwo bitalawo tewali kulwana tweyongereyo era waliwo n'amawulire agali gaagala okubanga gaita okulwana era ne babitereeza ne bagenda mu treaty bagenda mu peace talks tuli nani Jalil Katende okuva e Kagoma namba 2. ekibuuzo ekikulimye badde babagala ki badde bakubuuziza ku nsonga ki olutalo olutali mu kulwana ekyewuunyisa muva kuwera ku Tabuk kati bonna abali wano mukimanyi okuba na leero olutalo nabbi lwasembayo okulwana bali Tabuk yalweraliikirira nnyo ne bamukakasa nti bulijjo okuba bawarabu naye gyolaga si bawarabu balwana bali barumu bantu barumu balwana bino byolikuba ebadiri n'okuba Uhudi n'atya nnyo n'alwetegekera nnyo yakwata nseenene
yatuukayo era baatya nga bonna bakankanye dda. Ekisooka abalina okukulira olutalo nga bonna balwala bali ku ndiri, enkikwe yabayitamu dda, ena nzikulu, ena malaria, ena typhoid. Kati nga kwetusibidde olukoba bonna bali wansi, olwo gaziwa Tabuk wadde jakuwa makisi bulungi nnyo, teyalwana ate nga yali agyetegekedde nnyo. Omanyi buli kusitula kyakulwanyisa kyonna n'atakozesako neki, era twakomawo n'abaana bonna nga tekuli alina wadde akasago bwe kati. Abaana bonna bwe twatwala bwe twabaza Tabuk. Kanve mu Luloddo banganye kusoma ebibuuzo by'Abasiraamu, kyokka nzize mu Luloddo. Tuli nani? Amanya Jadid Katende. Ebibuuzo byafaanaganye. Bongereyo olutalo Nabbi lwe yalwanira mu Alamanzaane. Ghazwatu Khandaq. Bwensirika mba amanyi n'otereeza bwe kirwawo nga ngaba. Yali Ghazwatu Mu'ta. Bamulonde. Naam. Abu Amar Hassan Muhammad Yiga nambemu olutalo olwo baluyita Ghazwatu Uhudi. Bamulonde. Olutalo olwo nsaba kutereeza bakulonde. Mulala. Tobozeewo kabonero. Umar Hamid Kigondo okuva ku Salama Road yali Fathu Makka. Bamuwe. Fathu Makka twagenda mu Lamanzaane mu 10 erisembayo. Naye ate nga twagenda nti omulabe yakola ki? Yatya. Naye twali mu Lamanzaane. Amar. Ebigambo birabye? Kakati tuli nani ono? Naye zonna nsonjogo, Lamanzaane ezifudde ensonjogo. Omanyi enjala naye weekuluma ate obuwanvu buwanvuyi. Empagi ekufuula empagi. Amanya nze Mahir Mawejje okuva ku Nkoba Islamic. Kati awe Nkoba ye gwe tulina wano, kansubire Nkoba wezisibye bulungi. Ekuba, Masjidi Quba. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekayo biraali waayo. Kubanga tekigambo biraali kyamanyikwa tayito. Tuwulire biraali w'Ekuba. Kubanga atujja kutula wano paka kusibulukuka. Nkoba. Kozo olina bameka? Basatu. Namba 4. Amulonde. Umar Hamid Kigondo yali Saadi al-Quradi radiyallahu anhu. Saadi al-Qurdi. Al-Qurdi radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Bamumbonero. Webali mutatusuwaza. N'ogamba Saadi bun Qurd radiyallahu anhu. Aha. Okomyewo Nkoba. Mawejje Mahir Nkoba. Salatul Jumaa yali ali kwaddi. Salatul Jumaa yali ali kwaddi. Mwaka ogwokubiri Hijiri. Nkoba za Mbogo nkyali ku ggwe nzimba nkuwogedde omukisa olw'ensirika nga manyi onookyusaamu. Bamulonde. Naam. Tobozeewo kabonero. Umar Hamid Kigondo Salama Road. Salatul Jumaa yali kanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakasenguka okugenda e Madina. Yakasenguka immediately bafu obubonero. Okumanya yaliko yakasenguka yita natuuka Madina. Yali agisalira mu kkubo. Ng'ava Quba ng'agenda ava mu katawuni k'Quba agenda mu tawuni mu city center y'e Madina. Era waliwo ne masjidi bayita Masjidil Jumaa we yasalira eswala y'Ejjuma. Nakati weeri masjidi eyo ng'ekijjukizo weeri bulungi nnyo. Bw'oba ogenzeko mu umura mu hajj ogamba nga instructor wo n'akutwalawo okwo. Just byafaayo tewaliwo nnyo nti mpeero bakiki kwongera kunyweza byafaayo byo weeri omusomesa omulungi oba omuyizi omulungi mu siira weeri bagita ya white yonna ya white pure white bagi painting ani white ntonotono bakita Masjidil Jumaa. Ne batufunye instructor n'onyiga bino emitimbagano gyammwe mu simu yo bagikulaga ne bakuwa direction
so tulambuzawo ebigere okuva wali ku ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kutuuka wano waliwo n'akasaawe k'omupiira twasambirako kapiira lumu wafuba ka musenyu mugenda ovaawo nga mufaananga okukolwa ndi nani Maruhamid Kigundu Salama Road namba 4 kakati Hamidu etteeka ery'okusaba ng'ofuluma mu muzikiti mukimanyi ofuluma wanika omukono si bwekiri kati etteeka lyalalikibwa mu lutalo ki akati webuuza abantu bonna bali wano basese museka ki examina bwatu yakoze ye kenyini nanyini kibuuzo ayina engeri gyatunuddemu etteeka eryokusaba ng'ofuluma mu muzikiti lyalalikwa mu lutalo ki tubagee nti ensitano basically yabeesinze nnyo mu ebiseera yalalika mu ghazawatu Khandaq basi bamu obubonero butaano webale mutatuswaza kakati kyomulina okumanya nti ghazawatu Khandaq yali nzibuzibu esooka yaliwo mukasana pereketya ng'obwavu kye butukola ebyokulya tebimala otuzi tetumala nga tulina okusima endaaki kati okusima endaaki abamu mumpulirize bulungi sagala ngambo gwali ku radio mpuliriza bulungi mu kusima endaaki ekinnya emirimu gyasukka obuzito kati bagamba nti Hudu goddako ku kitiiyo nga Hudu aba yagenza okunkumula tadda bagamba nti Hudu alazeewo kumba adduse ekitiiyo omusana mungi tewali mazzi jamaani kati Allah naga nti innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu abakkiriza abatuufu abannamaddala oba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga balina ensonga gye batuddeko gye bakolako ya umma tebavaawo tebafunye izini okuva ku olwo tovaawo nga tosabye lukusa bagenda okunoonya gundi adde ku Seka Yahya aliwako ate ekitiyo ngalabika kumba dduseka sana ne baga etteeka eryo lyalalika mu Khandaq saatambudde nakasente omwana ono yandi ankoze bulungi nnyo mubeero mane tewali buzibu Seka Yahya olinamu omutwalo awo baana sente ezibawo kupa mumpeera omutwalo barakallahu fiik sanallahu waba kubanga wali obubonero bagaba obusukkako abadde obumuwa naye tebakkiriza bakama bange kinkoze bulungi era olunaku omwana nkoledde olunaku kasazzemu ekibuuzo ekyo etteeka eryakka nga liraalika okusaba olyoka oveewo lyakka mu Ghazwatu Khandaq oba Ahzab lulina amanya abiri kati babuulire kino nkute okwazina kwalali kwa ddi adhan Maruhamid Kigundu Salama Road kwazina kwalalikibwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nga yakasinka okugenda e Madina bakubonera butaano webale mutatuswaza olazaamaanyi nga wetuwe tubadde mu bibuuzo wano mbadde bannange ebibuuzo leero sirabadde mungi okusinzira nga bwe tulabye entalo nabbi zeyalwanira mu Ramanzaane Fatih Makka wa Ramanzaane Badiri naye wa Ramanzaane ate abalabe baatya ne batalwana nazo ziwerako audit sijja bisima nnyo kubanga ebibuuzo bikyajja mu maaso eyo nyinza okuona ate ku ansa ezimu ng'ate enkya tuzeetaaga ng'abadde bagenda okuzannya enkya bazifune leero naye nga anajja mu nsiitaano kakasa ssirawo nti ali gulugulu toli munywevu ensiitaano yabeesinze nnyo mu siira naam kukula eri omuntu wa bulijjo 17 Part of Africa Radio nga omuwandiisi waffe bw'agattagatta alizaati kkiriza tukolemu katono nnyo bwe tuti tukomewo tutegeere olusiitaana luno lutambudde lutya oba ensiitaano ya leero etambudde etya tuli kukula eri omuntu wa bulijjo 17 kasitoma nkubulire naze wange
Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers, mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna. Amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3448 kube nnamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange, oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo, mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa, ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare wezire. Kyowa secondary asobola okufuna basale ku mitwalo 40, owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke, ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka. Bafune ku 075 32 03 27 ne ku 078 33 37 04 ne ku 0702 33 3704. Beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna. Amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, naye n'alondayo ekibuuzo kimu n'afuna obubonero bubiri. Mawejje Mahil okuva ku Nkoba Islamic ebibuuzo bibiri biganye, talina kyalonze. Umar Kigondo okuva ku Salama Road ebibuuzo bibiri abituuse n'alondayo emirundi 3. Kati awo Amal round number 2 afunye obubonero 5, ate Jadid Katenda afunye obubonero 2, Mawejje Mahil tafunye okabonero, ate Umaru Kigundu okuva ku Salama Road afunye obubonero 16 mu round number 2. Round yasoose Amaru yafunye obubonero 14 bw'ogattako 5 bwafunye mu second round abana obubonero 19. Jadid Katendo okuva e Kagoma mu round yasoose yafunye 14 ayongeddeko 2 mu round ey'okubiri n'afuna obubonero 16. Mawejje Mahil okuva ku Nkoba Islamic tayongeddeko kabonero okusinziira ku bwe yafunye mu Quran 7 asigaza obubonero 7. Umaru Kigondo okuva ku Salama Road obubonero 22 bwasoose okufuna mu round yasoose ayongeddeko 16 n'abeera nga alina obubonero 38. Abayiseewo ku mutendera guno okugenda ku mutendera ogwokubiri abakulembeddeyo Umaru Kigondo okuva ku Salama Road n'obubonero 38 ne kuddako Abu Ammar Hassan Muhammad Iga okuva ekizanyiro obubonero 19. Ab'ekiro kambasome nga tonna kusoma waliwo ensonga erina okuba enkulu ennyo nti tugenda tuzanya ensi 5 abantu 4
ne muvaamu nga akulembedde bonna balina obubonero 14 naye nga tojja kusanga nga waliwo yagwa nga alina 3 ng'ate koolo baali b'amaanyi nnyo n'agwa kati bwe tuba tugenda mu second round tujje ba best losers omuntu ataweza bubonero 20 bwe tuba tugenda mu second round ayinza obutayitamu wano bamusoma nga ayiseeyo wano kubanga leero wekiba ekibadde naye singa tuyesanga ng'ate waliyo eyagwa ng'amusinga obubonero ate yaba qualifying okujja eri mu second round ng'ayitawo ku away goals rule eryo teeka liri mu nsi 5 lino kamanya tuleme kaya nanze wallahi nayitamu kakati nankani osobola okuyitamu kwolwo naye ng'obubonero bwo tebukufevaringa kugenda ku mutendera guddako ako kalina okuba nga kamanyikwa inshallahu taala era balina okusobola okufuna call alina osobola okufuna call esimu nti wayiseemu naye abalina obubonero obusonga 25 kudde eri bamusoma nti ayiseewo era bamaze okuqualifyinga already ku second round abali below 25 alina olindamu nsoma abagenda omuwandiisi betugenda obeera nab'ekiro then nenkya Okay, ndowooza bakitegedde bulungi akite bankubira essimu okumbooza yimamu kyayogedde waliwo eyankubidde jjo nga yagala ng'agamba waliwo yasomye aya ya Qur'ani n'agisobyamu huda simala badde alina okugira huda saabitegedde bulungi bonna basobya ani atasobya basoma bonna basobya kyekibaweesa obubonero obuvaringa bwe buti okay kale ab'ekiro betusuubira olunaku olwaleero mulimu Asiya Rahma okuva ebbombo tulina Munsubuga Abdul Aziz Ahmed okuva Nakirebe ne tubeeramu ne Marwa Hassan okuva Mbuya Muhammad Magwa okuva ku Madina Islamic beba b'ekiro yes ate olunaku olw'enkya olunaku olw'enkya okay ab'olunaku olw'enkya tulinawo mpamwede kikemu yoka okay kukola omuntu wa bulijjo 179 nga bw'onoonya ab'enkya bafunye enkya tugenda kuba n'olusita na lumuloka olw'emisana yes olw'ekiro tugenda kuba nalwo tulinawo Yasira Twayib okuva ku Madina Islamic Yasir okay tulinako Sebuliba Abdurazak netubeerako ne Lubega Twaliha Hunaisi okuva ekawala Talha Lubega Talha oyina osoma ku kawalabu akatonotono munnange ndisoma wano ndabako ai zanti nteeka mu luwalabu eri nze soma ye bampandikira kuliko ai Twaliha Hunaisi tulinako Usama Sulaiman okuva Ezirobwe nga bali basatu Yasir Twayib Sebuliba Abdurazak Lubega Hunaisi ne Usama Sulaiman okuva Ezirobwe beba inshallah kukola lyo omuntu wa bulijjo buli omu ajje asiibule mu seconds 10 kuba kadde katutwala Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Ammar Hassan Muhammad Iga Allah wati wageze ate Allah tagira kibi bako naku bakugera kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kutumira y'abantu babiri bokka ntumira mama ebitambala ekyabadaza ku mukutu angambye kwali Amina Naseje mama nkutumidde kozi n'omukyala afumbira futali ewaka yeyetegedde okay bannange tugende ku namba endala Jadid Katendo okuva e Kagoma ntumira maama wange omwagalwa Ajati Hanifa Nakito kusinziira ku Najja Infant Primary School e Kagoma ne taata wange awo ekawempe Kate Farao nkwagala nnyo ne mpozi ne benkola nabaawo Abiriga Ramadhani ne mukwangu wange asinga Tamale Yasin kale omulala amanya nze Mawejje vira ku Nkoba Islamic ntumira mama wange ne taata wange ne Nkoba nayo ababadde bawuliza badde mbatumira assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mumaro Hamid Kigondo achikira Salama Road ntumira ko ku mkyala gwensingo kwagala mu nseno omukyala Naziwa Jaliya Allah kumpira ekisingo bulungi nzira ku taata wange Mwami Hamid Kigondo baganda bange
Fatuma Hamidu Chugundu, Jazira Hamidu Chugundu, Sumaya Hamidu Chugundu, nebakozi bannange bonna mu Ndeeba, Ajaluna Mwanje, ne Haji Mustafa Kibirigao. Muna barakallahu fiik. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yensitano yo manyi bwetu wetambudde kukulera omuntu wa bulijjo tubadde n'abateeka mu ssente Century Properties genda ofune ettaka. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amasefuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna. Amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijugs za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kube nnamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beba Jamada Luminaka Diva Products.